Gwatayigire kweno togenda kuyiga paka era ngenda kwesonyiwa. Ono Museveni nkugambye ono breed ono bonna bebamu. Okitegere ekintu ekyo. Naye ono kikyayagala. Ono ayagala gye mu Uganda. Awe mutabani wono amasanyalaze. Oluvannyuma lwa mutabani wono okusinkana abarasha. Okitegera military rule. Ono military rule bano. Ono minister wa defense mu ggwanga lyaki lya Russia. Kati ono ye New Kid on the Block mbwa attractize nnyo attention y'abavubuka. Kati ayina okujja mu Uganda awe mutabani wono amasanyalaze basobole okutambuza Russian imperialism. Wekiri. Okitegere ekintu kino. Omwami ono Kizempa amaze emyaka 4 ng'alya ssente z'abazungu. Ono naye nga tayogera ku Pan Africanism era nga ne missioni z'abazungu zonna yazituukiriza okuli e Congo, okuli e Somalia, okuli e Sudan nga yabituukiriza Museveni ono. Okitegere ekintu ekyo. Tayogera ku Pan Africanism. Kakati yakuliyetinga fake opposition. Kati ono wajja n'agenda ono jajja ssente n'abagamba nti bannange ono gwe muwa ssente ngadde bokwase ne human rights si bwakola mu ggwanga eryo ne bagamba oke katulabe tuwe bujulizi tukutte buli kimu kye yakola mu kaluka 2021 tubibatwalidde batandise obulivisinga bakkiriza nti kituufu democracy tatambula bwatyo. Kati ono gye yagenda bazze bagambye ku ono ne bamugambako nti mukulu lwaki democracy ne human rights takola bwatyo agambye atya nzaide kiyenje buyenje ngenda ku Russia na China. Okitegere ekintu kino muna Uganda njagala ojjukire bino ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa June omwaka gwa 2024 meeting eno yagwange ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa June omwaka gwa 2024 Museveni yakuyingiza kino eno bagiyita non-aligned movement NAM njagala omukebereko helps colonized states to decolonize. Atya patron ye Russia. One patroni waka na akabinja. Bamuyita Russia. Akabinja kano katandikira mu Ghana, then ne India naye member kuba bali balwanyisa colonialism yani ya Mungereza. Okitegera ekintu ekyo. India was once colonized by the British. Okitegera. Kati Museveni ayingira Museveni ye chairman waka na akabinja. Paka ngenaku z'omwezi. Paka mu 2027. Olwo abazaawo gap ya 2026 olwokubanga abangereza bamugambyeko n'abamerika lwaki democracy ne human rights takola kitagobererwa ayingidde kana akabinja ku backup yani ya Murasha yagenda okubeera wa mu backing senga mu Uganda onagenda n'okubaka lwa free and fair no wekalakasa. Russia is there to protect Museveni okola ki okweremeza ku buyinza. Russia ngo yakikole Syria Russia naye nga essaawe eno patron yono I mean New Kid on the Block on ambassador nebyo kulwajisa nabagambe byali Syria bili wono mu Sahel region ono yagikulira. Okitegera oye Russia for you ono New Kid on the Block alwanyisa imperialism nonsense. Oba babigamba ani bana balowooza nti fe tuli basiru namwe akabinja kano kajja mu Uganda era mwe kye mwakola ki kubanga tukkiriza mu democracy ne human rights tukkiriza mu bwanakyemalira twasimba ebitooke. Okitegera ekintu kino ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa June omwaka gwa 2024 Museveni yatuyingiza akabinja ka G77+1 G77+1 akabinja ka China. Okitegera +1 ye mu China essaawa eno omuchina yali mu Uganda ku airport yagisoloza Wagagai ali mu godi waffe China ya mutwala tetulina kye tufunamu omusenyu gw'omulwera mu China omuchere mu China omuchina akwata ne mundu najja nagoba mu Uganda ku ttaka. Okitegera ono yaliwo okubatembeta ku lukalalo lw'omuddugavu ono Ibrahim Traore yaliwo batembeta ku lukalalo lw'omuddugavu then gwe bakugamba mu Uganda nti His Excellency Kyagulanyi akwetera colonialism. Okitegera ekintu kino era Ibrahim Traore yaliwo ye Pan Africanist Thomas Sankara nonsense. Okitegera ekintu ekyo. So muna Uganda democracy kigo wetaaga Uganda egenda okufaanana Libya oba ogenda kwetaaga Uganda egenda okufaanana South Africa n'okusinga okubanga South Africa tugisinga obugagga naye tebutugasa. Lwaki munange fe making yaffe yali nkyamu kubanga katulina ba Museveni bo bali balinayo Mandela n'atereeza fe Muteesa waffe baamutta. Okitegera ekintu ekyo. Kakati tugende empola tubagamba stop funding the dictator mu America tubagamba stop funding the dictator ne His Excellency Kyagulanyi Museveni ng'ennaku z'omwezi 1 January omwaka gwa 2025 yakuyingiza BRICS. Eno BRICS is an economic bloc. World Bank angega isigenda kuddamu kuwola Museveni sente
IMF ngeganye okumuola sente paka nga democracy ne human rights is respected. America emugobyeko sente ze yali emuwa ekuteneza ebisiyaga ze twate tumanyi 40 million US dollars bazisaze. Jagalo ochuse mu 40 million US dollars ziba mu sente mmeka. Mmeka zichuse mu za Uganda. Oyo muyayo zabadenga afuna buli mwaka. Pan Africanist mu 7 zabadenga afuna buli mwaka. Oshegere ekintu ekyo nga za social behaviors tezina kye zikoze. Ne bamugamba tugenda kuddamu kuzikuwa. Ne Trump nazijja natwaga nti onabadde aliyeza ebisiyaga. Museveni yakuyingiza BRICS. BRICS 1 waliwo Russia ono ye president. Omulabye ali ono Ibrahim Traore. Waliwo Russia, waliwo Brazil, waliwo India. N'abayindi nabo kizibu mu Uganda ekyo mukimanyi. Mulimu India, waliwo China. Then mulimu South Africa. Okitegera ekintu kino. Ibrahim Traore ali nani? Ono bamuyita Vladimir Putin. Putin y'omu ku bagubizani Museveni be bamufudde kagubiru. Yera yabasindikira bannamaje ne baje ne basinkana Muhoozi. Si parliament Muhoozi basinkana na bamaje. Defense Minister Museveni Muhoozi kikyatu planningira. Besides akalulu kikya planninga okusanga ba defense minister ba Russia. Kitegeeza Russia erimu kupangira lukwe lwa kutta. Ono ambassador ina nebyo kulwanyisa byali bita abasiria. Ono bwe bakugamba is a new kid on the block. Munna Uganda ekintu kyoyina okuyiga how dictators are formed. Ziri zitya. Omuntu akwata ensi nga ye watali yekwatanga ova ku nsodda kuye. Ibrahim Traore akoze enguudo, Ibrahim Traore akoze kampani z'ennyanya, Ibrahim Traore azimbidde abantu amayumba, Ibrahim Traore akoze amalwaliro, Ibrahim Traore agobya abazungu, Ibrahim this, Ibrahim that. Traore toyinayo mulala gw'owulira. Then number 2 overthrowing a constitution ni lunaku olwaleero Ibrahim Traore afugira constitution ki. Nga His Excellency Kyagulanyi akugamba tinzo olujja ku ntebe tusooka kutereeza constitution era tugisibe nga teri muntu n'omu agenda kuddamu kugizanyiramu. Ibrahim Traore afugira mu constitution ki. Teri parliament tajirina. Taina ba minister tabalina. Buli kimu Ibrahim Traore. Not even bodyguard we tebamwogerako Ibrahim Traore. Ukitegera ekintu ekyo. So bana Uganda tuddemu ku magezi. Fenga abalabufu tuddemu ku magezi. Ukitegera ekintu ekyo. Never be excited because of petty things. Newe ba relationship abakazi ekyo mukimanyi. Omusajja watandikirawo kuwera obulabo olina kwesika munoga onambaza kaki. Ukitegera ekintu ekyo. So Ibrahim Traore wammwe for you. Abatamutegeera. Okitegera ekintu ekyo. Kati muna Uganda kyoyina okumanya ekintu kimu. Twagala democracy. Tutya eno system si ya Museveni y'abazungu be bagiteekawo. Wabula kiki tulina okukola fenga banna Uganda. Tulina okulwanira mweno system already eriwo. Tabenga twejjako ekizibu kyaffe ekyanna kyemalira gwe bayita Yoweri Buhabulwa Museveni. Okitegera ekintu ekyo. We tunaamala okukozesa eno system yennyini ffe tuddemu tulibuildinge bupya. We tuba twagala okulwanyisa abazungu. Tulina okakasa nti economy yaffe nnungi. Leero munna Uganda oliddabo zedi z'okolawo z'olya Museveni awo wakutadde. Ogambe ogenda kulwanyisa abazungu. Museveni bafunamu ssente. Okitegera ekintu ekyo. Museveni abakugobako yakwataganye nabo era mu statement ye yagambye atya. Soma wano akugamba kati abazungu bakomyewo ffe tubawero kaminze. Naye nga atakugamba babi kati wero kaminga oti omuntu omubi. Tola nti ono Museveni atuzanyirako ng'abasiru ffe. Museveni abakomezaawo yabaaniriza atakugamba babi. Okitegera ekintu ekyo. Tuddemu tubeere n'amagezi. Sinoko China wakati nga kampani zonna zigambye amafuta katugaleke. Bannayuganda basooke beetereze. Era omusango bagenda gusala 227. China ne Sinoko yaayo yeriwo okufandinga amafuta ga Uganda. Wadde abantu bali mu concentration camp. Era n'ebyobugagga bya Uganda ebitwala China. Okitegera ekintu ekyo. Ambassador Ibrahim Traore ono era ajja mu Uganda kulaga nti munnamaje asobola okukulaakulanya ensi. Naye ffe tumugamba buladi tolinnyayo. Ojja kukubwa amayinja. Okitegera ekintu ekyo. Ate nze kinsanyusa ku bano baddayi hadi ba Ibrahim Traore bakoma kuleekaanira ku TikTok. Naye ate ffe tuzitokosa. We are people of actions. Tumulumba ne tumugamba baba akamanyiiro kukakomye ewammwe. Nze simuyinaako buzibu. Kafo as long as asigaliza akamanyiiro kakasigaza mu Burkina Faso ne kabeera eyo. Uganda is not a capital city of Burkina Faso. No. Uganda is another state. Eyagala okwenunula okuva mu bwannakyemalira. Ye lwaki swage yaffe agirinyira tagiraba mu makulu.